Alright, finally 2020 tuzokwera nga tuwitnessing Spice Diana live in concert. Tuli ku Freedom City. Obviously jage manya gange njagala okwebaza Katonda, njagala okwebaza abana Uganda bonna, njagala okwebaza abawagizi ba music bonna okubera nga muze mu bonji webuti okubera nga mu supporting Spice Diana the diva. Omwana omuwala omuto ennyo ali mu industry no nga representing ze bulungi nnyo back to back akubye music mungi abana Uganda mu mwagadde akubye hit akwegamba ali disciplined amumbera weti indeed deserving okubeera nga abantu bataninga up nga bebaze olunaku olwalero. So 2020 tugitandikidde mu mbeera nnungi nnyo because concert eno egenda kubeera nga etulaga ebintu bingi nnyo abayimbi bangi nnyo abaliko abagenda okubeera nga basupporting amana mwala Spice Diana tonight abagenda okubeera nga baperforming naye bakoze nabo zi collabs ezenjawulo. Amana mwala Spice Diana ali well known okubeera omu ku bayimbi abasinze okubeera nga basupporting abayimbi bannaabwe mu mbeera nti abawadde collabs nyingi nnyo collabs ezo ne zikola. Take example Rage okuva Embalala abasinga balete mumanyi nga ate abaddewo but Spice Diana we yamuwa omusheshe olimba ne cutting across ne lubeera nga lubya abantu wano ne wali so mu mbeera yemu nga tuniyo olimba lwa OS Suna emmala nalwo lukoze bulungi nnyo. So ono omwana deserving okubeera nga abantu bajja omusupportinga mu numbers west. So generations zonna zizze otutunulira abaana abato bayimbira side eri then tutunulira n'abantu abakulu abawuliriza music we mu mbeera eno bonna basobodde okubeera nga bataninga up okulaba nti basupportinga Spice Diana. Time check asawa just ziri emu ezekiro naye nga abantu sofa ekifaananyi okiraba bulungi nnyo. Omanyi always wemba ku bifaananyi bino ebijja aria olusi mulowooza tuli ku climax ya show naye nga mu mbeera eno kyenjagala okubeera nga nkutegeeza nti show etandika butandisi. Eno yemu ku show Sofeza akamenya record wano wetuli ku Freedom City nti show eno ey'omuyimbi nga akola concert abantu ne bajja oba audience nejja by sawa 8 ogw'emisana. Wano always kitera kubeerawo ku shows ng'ez'abasenga shows ng'ez'aba teens kids party ezo zotera okulaba abaana nga bataninga up mu budde nga bukyali obw'emisana but this time round guess what Spice Diana naye akikubye abantu bayisawa mwenda babadde bamaze okubeera nga bayingira naye katufe wano tucheckingira in tuli mu sawa emu eya ekiro so mwenna batulabira yonna gye musinzira abali mu diaspora just know sawa emu turn up wetu wefaanana naye nga vibe gye njagala okuwa eri wano akaseera kano kennyini security yekyali fine abantu buli omu akyatambula peacefully tewali mbeera ya kubeerako mbeera nti omuntu yeekengera munne security yo etekize position bulungi nnyo. Enteekateeka okuva eri source management manager Roger bategese bulungi nnyo ekintu kino sofa olaba nti kitambulira mu protocol oyita wano nodda wali n'ogula ticket mu mbeera nnungi nnyo n'obeera ng'otambuza bulungi nnyo. Obufere bwa ticket buludde nga bubeerawo ku Freedom City but so far so good tetulina we twawuliriddeko kigambo kya kucupula ticket abantu bakyazifuna mu line entuufu oba tali kubeera nga waliwo gye bazijja oba gye bazisomola. So yembeera ekyatambula ku Freedom City obizujja as always mbeerawo nga ndipotinga ki ekiri ku ground men wokola osasula Spice Diana indeed akoze bulungi nnyo emyaka gino ebiri so deserving okubeera nga afuna just turn up enegezako okubeera nga emusupportinga tonight Abentebbe Road
nozabadde so blessed mu mbeera nti buli wetubeera ne concerts ku luguudo luno jam abeera mungi nnyo but tonight I think even traffic officers bakoze omulimu gwabwe emmotoka zitambula mu mbeera nnungi nnyo jam si mungi nga wetumufuna always naye ng'abantu bo ku location webali nnyo moso generations zonna Spice zagezaako okubeera nga ayembera sagala kubeera nga mbawa bingi nnyo just okwogera but njagala okubeera nga mbaleetinga mumanye ate ki ekiri munda cause performances zatandise dda abantu bali mu kunyumirwa mu nderi ate ffe ngeno bweru we tubawa ku vibe tugenda kuba nga tuba bakasavu kanyama ekiri munda ekiri mu ebweru ekiri munda ekiri ebweru atubeere nga vibe ya Spice Dana live in concert tugikwasaganya bulungi nnyo to the fullest so obviously as always ngenda kuba nga mbawa ekisinga wekumire ku Calvton Music mbere nga mbawa byonna ebitambula akaseera kano wano ku Freedom City Spice Diana live in concert. Sound? Alright, embeera gyolaba akaseera kano abo be bantu abakyayagala okubeera nga bayingira Freedom City okubeera nga babeera nabo part of the experience nga Spice Diana atute live in concert 2020 naye nga abasinga tebannaforginga way in personally nange nkyagezaako okuba nga nnoonya wempita njagala okubeera nga nebreminga okubeera nga nange nzeret but nevertheless asitansobodde okubeera nga mbeerawo nzija okulaba ki ekiddala ekigenda mu maaso mu mbeera ya Calvton Music but kamera yange good enough emu yansoseyo dda munda eregezaako okubeera nga ebawa action pack kiddala ekigenda mu maaso mu Freedom City naye nga yembeera y'abantu abagezaako okubeera nga bajja yekyeyongerera ddala nabagambye dda obudde bwo bukyali ddala wano obudde bwe budde abantu babeera nga just bajja buzi for a show aba business people betuyinza okubeera nga twogerako nti obudde buno bo babeera bakamala bumaze emirimu gyabwe nga bazze okubeera nga bagenda mu concert so concert yajjudde even before abantu abajja mu parties weziti concerts weziti nga tebanatuuka mu kifo kino but nevertheless ffe tujja forginga way in tugenagezaako emabega eri backstage geti endala tulabe yembeera eyimiridde nga apparently geti zonna abantu mwe batuukira zo zajjudde dda teri muntu owayita kyenyagala okubeera nga nkutegeeza so gambere nga nforginga way in naye nga yembeera egenda mu maaso ngenda kuba nga nkikuwa wano ne wali atulabe engeri gye tugenda okubeera nga tukifundikira akawungezi k'olunaku olwaliro naye nga yo police efunye hard time kyenyiza okuba nga nkugamba akaseera kakyali kazibu nnyo abagezaako okubeera nga ekintu kino bakikwasaganya naye nga bagezezaako so far so good naye nga question kateze eri bafani owulira otya okubeera nga osasudde ticket ya Spice Diana then n'otayingira naye ng'osobodde okujja obeere nga omusupportinga mugenda kuba mukijajinga mutya side eyo osupportinze omuyimbi gw'oyagala naye tosobodde kubeera nga otuuka munda kubeera nga omulaba so judgment ngirekedde bafan naye nga mu mbeera eyo okuwa ku kifaananyi ekiri munda enteekateeka yo erabise bulungi nnyo eno Freedom City for over the years ebbanga lyemazeewo tetunalabako bantu basettinga Freedom City webat so afenon stage yayo yajawuddeko eri stage eya bulijjo then wetutunuulira decorations zaawukanyemu era still ne kwezo zetuzze tulaba so nteekateeka nnungi nnyo I think kino kibadde kirina okubaawo abantu badde bajja kubeerawo mu bungi weebuti olw'embeera zonna ezeetoolodde concert y'olunaku olwaleero obviously lujja gemanya gange Katonda abeere nange nga nnoonya omulyango ogenda okubeera nga gunnyingiza nange mu Freedom City ndabe show engeri gyetambulamuko. Please tuyitirive backstage Mama Fiva omwana akuyita Mama Fiva naye nga Jennifer ali kumpi ne toilet gendawo essaawa ababandi mukye ku bidongo mukye mapandi nga bali stage muline stage tubeere nga tugenda ku lukoba Daddy nice words I'm okay Olambu gambaki olambulikire mwana wandise luzungu ya balutaddeko buteesi bagambye Mama Fiva looking for Jennifer ali mu toilet wansi Mama Fiva looking at Jennifer looking for Jennifer
are looking. She's looking for Jennifer. Okay. What was your main goal? Ati Need to make a mistake. Thank you. But no, before you go any further, okay, allow me thank you for being such a wonderful TV presenter. Thank you so much. You are coming here. I'm your fan. Thank you. I'm all the time. The problem is speak out of English. Give me a hug. Omukulu Kim Hanks. Okay, he's already in the building. Kim Hanks. Young millionaire Kim Hanks. Omukulu owa Mavic Events. Yeah. Omugana wa Kaleka. Darlington 01 Media. Okay. Alright. Tebasanye banafu ba Mukende TV. Mukende Lupapula. Kale muzite. Mwanayuganda kale muzitire wano. Muzitire waneno basiri Munayuganda. Bwe basiri Munayuganda kale muzitire waneno Munayuganda. Bwe basiri Munayuganda. Dagala Uganda emettire. Lino ddembe lyange ng'omuntu. Uganda, eresa weno tugenda ku live band nachi banafe abafero events bakoze ku matara ne stage bagenda kuleta amatara gaffe tuzabikendo ngo